Yes, amawulire agaakagwawo gwe mukwano gwange ali yampuliriza ali ku Yugi Update CV ng'okyanyumirwa wiikendi ffe twasazeewo kubanga tetukuweeza tukuwa butassa mwoyo gwe mukwano gwange ali yampuliriza. US Department Secretary of State, US Deputy Secretary of State, AFCOM Commander amaze okuba nga yalangulirwa ku lunaku olwokutaano nti agenda kubeerawo n'olugendo, agenda kutravelinga mu East Africa, agenda kubeerayo ne tour mu East Africa okutandika ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno gwe tulimu gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Njagala nkubuulire ensonga ezimu kuzimuleeta abasajja bano bagezi nnyo naye ate saagala osanyuke nnyo olw'ensonga nti nnyina analysis ze ngenda okukuwa gye bujjako mu maaso awo. Oli ku Yugi Update CV k'osinza obba ng'otuwuliriza. Kaakati Christopher Landau teyagenze yekka mu lugendo luno. N'agambye US Deputy Secretary of State, AFCOM Commander yayolekedde eggendo ly'okutindiga East Africa. Christopher yawerekeddwako komanda wa US African Commanded General Dagvin Anderson. Ono nno bamugaseeko abeere ng'omu ku paati ey'olugendo lwe olwa Deputy Secretary lwagenda okuba nga atalagga okumala ennaku eziwerako. Era kigambibwa abasinga bagattiddwa ku lugendo luno okusobola okubaakinga 11 ya diplomatic tour okwetooloola amawanga gano wammanga. Mawanga gano gagenda okuba nga akyalamu ng'atuwalingamu mulimu Egypt, mulimu Ethiopia, mulimu Djibouti, mulimu n'eggwanga erya Kenya. Kati goyinza okumbuuza kino kituyambirawo nga bannayuganda? Uganda tetugiwuliddeemu wabula ky'oba otimbako nnyo essira ye Kenya. Nti mawanga gonna twali tusuubira Uganda ejja kubaamu tebagimensioninze. Amenya amawanga kyenkana 4 n'agattamu eya East Africa emu. Okitegedde ekintu ekyo? Naye bino byonna njagala okuzzaako emabega byavudde lwaki? Nkugambye ettuwa eno yatandise ng'ennaku z'omwezi 14. Ziguno egenda kukoma ng'ennaku z'omwezi 1 February 2026. Olugendo luno luli ku international level kubanga lwamaze dda okulangirirwa ne US Department of State ku lunaku olwokutaano. Era nga bye batulimbye ebigenda okubeeramu bye bino wammanga bayisuubira okuba nga banyweza economic ties, security partnership mu mawanga ago ge bagenda olambula ssaako ne regional stabilities mu East Africa. Kati olina oŋŋamba nti nno ogenda kubeera nga otumbula regional stabilities mu East Africa ng'eggwanga erya Uganda oliresse wabbali. Awo njagala oteeke ekinyusi. Newankubadde Uganda teriimu, gano gonna amawanga bano abasajja bagezi bagamensioninze okubuzaabuza omulamwa. Ensonga yandibanga ekwata ku Uganda, eno diplomatic tour yandibanga ekwata ku Uganda. Era njagala nkubuulire gwe mukwano gwange, Mwami Yoweri Kaguta Museveni ssaako ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force yandibanga ebyabwe bibi. Dandibanga ensonga erinnye enkandaggo. Ennamusa yandibanga etuuse ku nnyooge. Lwaki bino byonna mbikugamba? Nti eno US
Department of State, Secretary, Deputy Secretary ono okumuvaayo mulangirira nti naagenda kuttwa. Bino bye byamaze okubaawo. Nga tanaba kubanga alangirirwa, twalabye US Senator Jim Research ng'agenda mu maaso n'okubanga ayogeza eddoboozi ery'omwanguka gye buvuddeko emabega, ng'agenda mu maaso n'okubanga asonga olunwe mu Donald Trump wamu ne administration ye, ng'agenda mu maaso n'okwogera ku kalulu ku elections ezaaliwo mu Uganda kyayise hall n'akiyita ekiwonvu ekyali mu Uganda. Era yagambye okusinziira ku kiwonvu kino ekyabaddewo mu Uganda, yeetaaga wabeerewo sanctions ku mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni, General Muhoozi Kainerugaba, olw'okuvumaganya eddembe ly'obuntu. Jjukira ono ayogera Jim Senator ye chairman of the Foreign Relations Committee. Teyakomye okwo, yagenze mu maaso n'okusonga mu Donald Trump olunwe ssaako ne administration ye basobole okuba nga bawithdrawing oba balireesinga security relationship zonna ze balina ne Uganda. Kino yabadde nga mugamba temulaba bigenda mu maaso newankubadde temulina kyemusobola kukolawo, newankubadde kale tewaliwo nnyo mulamwa naye kigenda mu maaso temukiraba. Senator ono yagenze mu maaso n'okusoomooza Donald Trump ne administration ye ng'amugamba waakiri bwe kiba kiri kiremye muggyewo enkolagana gye muyina ey'ebyokwerinda wakati w'eggwanga lyaffe erya US n'eggwanga erya Uganda. Kubanga tuswala. Lwaki Senator yabadde ayogera kino ekintu? Wanawo simba wessire olina ky'otamanyi. Singa America yalumba dda Uganda era singa Museveni bamukwakulako dda ku bukulembeze, nene ssaawa za kakati lwaki kino tekinnabaawo? Y'ensonga esindiikiriza Senator eno okwogera ng'alinga amugambe mubikkirizeeko newankubadde. Kati kino ky'olina otegeera, amawanga ago ageebunaayira ag'ebweru okulumba eggwanga lyonna nga olaba America we yalumba Venezuela, okuggyayo pulezidenti waabwe okumuggya mu ntebe, kino kye kyetaagisa wammanga. Venezuela yabadde n'ebyobugagga bingi nnyo ng'erina amafuta. Kikulaga obwetaavu, desire ne determination America gye yava okulumba Venezuela okuggyako omukulembeze. Mwalimu personal gains, personal interest. Kati wano woolina okukwatibwa ennaku gwe Munnayuganda ali eyo. Wano ebyaffe byonna ebyobugagga bye twandibadde nabyo era bannange tula nti mwekalakaasa lwa kukyusa ntebe ne mwekalakaasenga nnyo nga mulabanga gavumenti ng'erina ekyobugagga ky'eggwanga kyeyagala ottunda oba kyeyagala okuggyawo, kuba ze zimu ku nkwaso. Kati Uganda lwaki tetusobola funa buyambi kuva mu mawanga ageebunaayira? Tetukyalina kyabugagga na kimu. Tukyalina kyabugagga na kimu. Ebyobugagga byonna byonna Museveni ne gavumenti ye byonna baabitunda. Tetukyalina mafuta, baagatunda. Ebyobugagga ebisinga baabiguza Abachina, Bahindi, Barussia. Baabitunda dda. Tewaliwo kye tuyinza kwekwasizaako nsonga nti wakale ono waanajjo tuyamba anaatwala kino yajja okubeera mu kontro ya kino. Tekikyaliwo, tekiriiwo. Y'ensonga lwaki ffe tukyali nkobagiza mbugo bannayuganda. Tulina kwejja ffekka mu bunnya. Tewali kye batwetaagako, tetuyinaayo kasikiriza wadde. So bino byatulema okulabira ewala luli nga Uganda ekyalina ebyobugagga byayo ne bitundibwa nga munnansi alaba. Kati gy'emiranga gino kye kigenda otusiba nnyo mbumbula. Ekigenda otusiba nnyo mbumbula
si lwakuba nti nno gavumenti erina amaanyi, lwakuba tetukyalina kya bugagga kyonna ku ttaka lyaffe ya Uganda. Tewali bantu bano kye basinziirirako tuyamba. Okategedde akantu ako. Nyongera okujjukiza oli ku Yogi Updates TV kosinza obanga otuwuliriza bwe tannatweyungako ja kusaba kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako. Mbagaliza weekend ennungi, sharinga abajja mu comment section mbaagala nnyo, sharinga video eno eddoboozi osobole okutuuka ku munnansi asobole okuba nga obubaka buno afuna. Mbaagala nnyo, mweraba.